Okay. Alright. Kirabika tuteredde mbadde nyina bye monitoringa wano ndaba oba tuteredde bulungi nsuddemu eddakiika ezo zijja kutubeerera nzibuzibu okusanga wano wabaawo kyenninda kimala okuggwaayo so ndyoke njire mujja kunsonyiwa saagala nnyo okutuuka leeti era si nkola yange naye waliwo ebibeera emabegawo emizindaalo. Nsaba muwulire emirembe ku SPS mwewire Bible and Politics mbaniriza nnyo mwena okusinzira gye muli n'okusinzira bulaba programu eno okussaamu ekitiibwa. Webale nnyo webalire ddala. Atulabira ku Facebook oli wakabi nnyo, atulabira ku YouTube nawe oli wakabi nnyo, atulaba nga atuwuliriza nga bakuwadde audio oba video ez'ebitundutundu n'emikutu gyonna egituteekayo ku platform zammwe tubassaamu ekitiibwa. Mwebale nnyo mwebale ddala okutambuza message naddala nga temukyusa mitwe gy'abubaka bwe tuba tuleese ate ne mutasalako byawandiikibwa. Waliwo abamu nga basalayo byawandiikibwa olugenda mu kigambo nga batemeraawo nga yatwala kino ekyeno kiri ekyawaggulu ng'akitemako. Gwe wenna apostinga video zange ng'otemyeko ekyawandiikibwa kitegeeza otutte kiwuduwudu omutwe oba ogugjeeko. Era nkusaba busabi okusinga okuteekayo video yange nga kiwuduwudu gireke. Gwe giteekayo yonna n'ekyawandiikibwa kubanga oba otutemyeko omutwe. Naye nga abateekayo ku platform zammwe ku YouTube, ku Facebook ne ku platforms zonna mbassaamu nnyo ekitiibwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abamu bansaba olukusa abalala mubba bubbi ne muteekayo naye era tubassaamu ekitiibwa kuba message ebeetambula. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nammwe bannayuganda abatufollowinga entakero obutakoowa tubassaamu nnyo ekitiibwa. Mmwe mutufuula kye tuli, mmwe ab'amakulu mu nsonga eno era mmwe mutuleetera ani yayimba oluyimba waaye leka nve mu byennyimba leka mbireke sigenda kugendeyo obudde bugenze kambiveeko. Olwaleero zinaku z'omwezi 7 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2025 tulina bingi bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero mu segment season 3 mu kanyomera aka security alerts, mu kanyomera aka politics ate ne mu kigambo kya Katonda. Mu kigambo kya Katonda kansooke nzijewo ebyawandiikibwa ebyo ngenda kuba njogera ku mulembe gwaffe. Waliwo abantu abanyooma omulembe gwaffe, waliwo abatubuuza lwaki mulowooza nti ye mmwe, lwaki mulowooza nti biki, lwaki mulowooza. Nzize okukkaatiriza ekibuuzo ekyo nti gwe omulembe gwaffe gwe mulembe oguyitiddwa okukikola. Omulembe gwaffe gwe mulembe oguyitiddwa okutandika Uganda empya etaligenda kuvaawo ennaku zonna paka ensi eno lwerisaanawo. Ogwo gwe mutwe gw'obubaka bw'olwaleero. Share the video ate owulire security alerts z'olwaleero bulungi ne programu yonna. Now wandika ekitabo kya Genesis chapter 11 osobola ogisoma yonna okuva weeva mpaka weekoma. Naye nze ngenda kuva ku lunyiriro lwa 23 otuuka ku lwa 33 olubereberye essula 11
Essula 11 olunyiriri okuva ku Lwabiri mu 3 okutuuka ku Lwasatu mu 3 olusembayo, ku Lwasatu mu 2 olusembayo. Naye gwe gisome yonna kuba tugenda gyogerako awo mu ntandikwa yaayo ngende wali wenjagala okuva ku 23 tutuuka ku 32. Then tugende ne mu Genesis chapter 12 tugisomeke ennyiriri 5 ezisooka. Kakati ebyawandiikibwa ebirala bijja twekoonako okusinza ku programu nga bweri. Ebira twekoonako nabyo bijja kuba obinootingaawo wansi mpola tutambuliraawo. Naye wandiika Genesis 11 ne Genesis 12. Nga ngenda confirming omulembe gwaffe mbabuulire kye tulina okukola. Era omulembe gwaffe gwe guyitiddwa mu mirembe gyonna. Omulembe gwaffe gwe mulembe ogutandikiddwako okununula Uganda oba okyagala oba tokyagala. Ebirala byonna byali bya kusaagamu, ebirala byonna byali bya buyaaye, ebirala byonna byali bya kugezaako bugeza. Omulembe ogukitandika ate ndabyeyo abalala ba PPF simanyi FPF naye bannanga abavubuka mukyekoze e Uganda musituke wamma. Musituka abavubuka bannanga ekiri e Uganda kwegamba ye Museveni ali awo ebintu byamusobedde muffe mwazanyira atujje n'atuzze eri. Eyo no si people power, eyo si nuupu. Bavubuka batonvu mulo katono eggwanga Mukama alituwa. Laba bakwerege kubalabye RPP nga sibawulira nga sibawulira RPP power bona batambulira mu people power nuupu. RPP power sikia omulembe katono eggwanga Mukama alituwa. Tugenda kutuula mu bantu bannannyini ba pulezidenti b'ebibiina by'ebyobufuzi nga temuli ng'omanyi munze ne Kalifa Naga. Mugenda kutuuka ebibiina by'obufuzi ebiri e Uganda nga mumanyi munze owa NRM. Ate mbabuulira ab'enkyukakyuka mugende ku bintu bino mubigendeko mpola. Nze nzikirizibwa okubeera mu nkyukakyuka nga ndi wa NRM. Ogwo ekyo bannayuganda twakikanyaako ne banzikiriza. Nze kakkirizibwa okubeera mu nkyukakyuka nga ndi wa NRM. Abalala mwenna muve mu NRM mudde eri. Nze bwe naamala okukwata ekintu ekyo nja bayita tutandike NRM endala. Ogwo tugenda kutuuka e Uganda nga abakulembera ebibiina by'obufuzi mumanyi munze ne Kalifa Naga ng'eyeebuuzibwako ye Kyagulanyi Ssentamu nga ye Father of the Nation. Kati RPP power yiyo bambala red, bambala beret, bayina amayinja, balowooza balwanyisa NUP naye nga katono Mukama eggwanga alituwa. Tewaliwo kati profesa ali mu byabufuzi bonna bakwerege RPP power naye nga sibawulira nammwe muyongeremu omukyuzi. Balowooza balwanyisa Kyagulanyi naye eggwanga Mukama alituwa katono. Kati RPP amaanyi okusinga eya gundi eya Lukwago abonyebonye n'ekibiina simanyi akirigisitalinga, simanyi biki kiri mu Ssemujunganda, kirimu baprofesa, simanyi ambasada Birigwa, kyagaana okuva ku Katonga. Kati RPP ezerero yiyo yabakwerege bokka wakati mu kulowooza mbu balwanyisa nkyukakyuka. Ako kabonera akalaga nti eggwanga liri mu mikono gyaffe, tulina okukola ku nsonga zaffe. Museveni ebyokukola byamuggwako tamanyi kiddako. Nkugambye nababbirako juzi ne mbagamba kuba nze ndi wa NRM. Mu Kampala, mu district ya Kampala ku Shamimu Malende baleeseewo omuwala agenda okwesimba ku Shamimu Malende bamuyita Shamimu. Naye Museveni kati arwana n'amannya nno kati bw'oba osaaga. Bw'abanga agenda nga Shamimu Malende akomawo ne NRM ereese Shamimu.
Anti Shamimu ne NRM erese Shamimu kati awo nawo wabeere wakalito Museveni takyayina kiddako naye katono eggwanga ngenda ddibawa ebibiina byonna juzi NRM yagambye bweti NRM emaze emyaka 10 ameka ye ntandikidde wanna babuuziza mama yaŋŋaana obutabuuza abantu bannange mama yaŋŋaana banenga n'otabuuza abantu naye ebbanga liweze kuva 26 simulabako kati nze sibyerabira ebyo guidelines nze nazeerabira kuva 26 simulabako tanyega kigambo simuloota wamawulira NRM yayogedde ekigambo neneewuunya omuwala agenda okukwatira NRM bendera mu Kawempe North yagambye bwati naffe NRM twategedde era twakikanyizaako Museveni yatugambye tukolenga nuupu tutuule butuuzi si byakamyufu tusooke tutuule kuba nuupu eno erabika eyina ekintu era twakanyiza ne bonna era nze nendya nga nuupu bwekola NRM erabira ku nuupu byekola ate n'owulirayo yo wa nuupu agamba bannaye tugende mu kamyufu ate nga abakamyufu naye mukama katonda naye bannange Uganda nzibu Museveni adduse mu kamyufu akola bya nuupu kuba bye bituufu ate owulirayo wa nuupu agamba nedda tugende mu kamyufu genda mu kamyufu kati bw'oba oyagala ekyokulabirako mu byobufuzi e Uganda oyagala toyagala olabira ku nuupu Museveni akopya ebintu byonna naye kikyamulemye ekiri eki ennyambala bane Museveni oyambala bubi bane abantu abambaza Museveni nga bwe mukopya ebirala byonna tubeegayiridde mukwate mu mpale za Museveni n'ebikooti mu bikwatemu naye tufa NRM tuswala kubanga nina nentunulira omusajja gwe ngenda okuddira mu bigere kati nange nja kwambala bipale ng'ebibye kugamba nange nyambala agapale n'agakooti nga gali bwe gati kugamba neebuuzaamu kati nze mundese mu dairema bwe nkwata ekibiina ekyo nyambalenga owa nuupu bwayambala oba nsigale muligase y'oli omusajja nyambala agapale aganene oba nyambala agakutiya kati neebuuza lwaki temutandika ne mutereeza ekintu ekyo Museveni ne mumutereeza ne mu nyambala ebigatto byonna biba bisitudde ekimwa bwe biti mbw'olwalinnye ku ttaka ebigatto biba bwe biti naye bannange nze ndabye ngenda okusikira NRM eyina ebizibu naye nteeka okubeerako pulezidenti geno wa NRM ne bwe naabeeranga basaalirwa nga nze MP nze pate pulezidenti nze muwanika nze chairman nze looya okimanyi nti nno basaalirwa ye looya wa Jeema ate ye MP wa Jeema omu gwe balinamu yekka ate ye pate president ne bwe naabeeranga Jeema nteeka okubeera pate president wa NRM kati ekibuuzo kiri ku nyambala egakutiyanga Museveni oba nyambala fitting ngenzijjenga naye bannaye ngenda kunyumirwa obulamu mu NRM nga njirimu bwogu nga Abedi Bwanika mu PDP ye natandikidde wange obudde bugenda tugenze mu security alert simu muve mu kusaaga n'ebintu si bya kuseka sajja alina ebipale gupale gulinga gubulangiti nkubira omulanga bannayuganda najja wano ne mbagamba bannayuganda bagenda bagabira obutimba nabagamba obutimba bwajja mu Uganda obutimba obwo bwe tubukuba basazeewo okubuwa abantu abalabikanga abafa abali credible abantu b'emuduuma abantu b'amawokota senga muwulira monkeypox mu bitundu byammwe Hildaman ali mu kugaba obutimba Hildaman obutimba bwogaba wabujjewa Hildaman senga nkizuula nga wajja obutimbe wa Museveni n'obugabira bannamawokota ne balwala monkeypox
ekirwadde kyonna senga kirabikako mu mpigi mukwata obutimba bwa Hildaman obutimba obwo wabujjeewa ekizibu ky'abannamawokota butimba kwegamba mawokota baavu nnyo okutuuka okuba nga olina okutambula mu byalo ng'ogaba obutimba Hildaman olina amagezi mu mutwe ate bwe mufa nga mugamba mbuno ffeffe babi Hildaman okakasa olina amagezi mu mutwe ogenza okulaba Hildaman ng'ekizibu ky'abannamawokota kubagabira butimba Hildaman olina amagezi mu mutwe nese bannamawokota kati olabi uyo Hildaman uyo mumulaba uyo ayina obutimba ali mu kubugaba mumulabye Hildaman buli makaga wandibota mumulaba bwagaba obutimba Hildaman obutimba wabujjeewa mmwe temusindika message ngandaga ebintu bajja kuba abantu emiggo wano naye njagala okwebaza bannamawokota kati mubuuse Hildaman ogabira abantu b'emawokota obutimba ekizibu kwegamba bannamawokota baavu nnyo tebasobola kugula butimba bwa nsiri wagenda bagabira butimba bwe muvaawo nga mutulimba mbuno mukoze mbo MP akoze agaba obutimba senge ekirwadde kibaluka mu mawokota mukwate Hildaman mumukube mumutte weewaawo Hildaman senga monkeypox senge ekirwadde kyonna ekiteeka abantu mu lockdown kitandika mu bitundu ebyo Hildaman gwe suspect number 1 eyo nvuddeyo wamma secretariat zitandise wano tewali muzannyo kati muwulire kuba mugenda zitemayo bwe munaaba temusituse kwerwanako bannayuganda muwulire bino jo twawulira ku mawulire ebibaluwa ebitambula Masaka nga bigamba nti Deo Sunday Deo akulira enkambi y'e Masaka ye yalagidde batandika ottema ebijambiya mu kitundu ekyo tobiyita bya kusaaga ebintu ebyo era abantu b'e Masaka bagenda batema naye abazadde n'abaana muwulire programu ya Museveni gyaliko programu eyo nnene Museveni atya okugenda mu kalulu ate tamanyi oba akagendemu oba takagendamu bw'atakagendamu atya alina ekimugoba bw'akagendamu akatya ali awo ali mu dayirema kati ateekwa okuteekawo enkola eyiye emubeeza mu buyinza nga tagenze mu kalulu ate nga nammwe mukkiriza bwe mutaweerwa tewaliyo kalulu mukyeteekateeka mbusimanya akalulu bwe mutaweerwa tewaliyo kalulu lwaki bbiri bitya meeting yiino Museveni ne mutabani we bagenda kuteekawo embeera mu ggwanga Uganda okutandika n'olwaleero mu biwulire bagenda kwokya amasomero wagenda kubaawo okwokya amasomero okutandika ne wiiki eno egenda okutandika ku Mande leero si Lwakutaano yoba neerololwa kumekasira nga ndi off topic ekikulu neeno okwebaka emisana obeera totegeera leero Friday wiiki egenda okutandika ku Sunday ogenda ozuukuka ng'olinga ali mu morning kumbe oli mu evening bintamye wamma gwe wulira wulira bagenda kwokya amasomero bagenda teekawo obubbi obw'okumakubo nga bateega amabaasi enkola ey'ekiyeekera nga bateega baasi ne bagibba bagenda teekawo okukuba amayumba okumenya amayumba ne babba abantu mu mayumba
bagenda kulumba poliisi. I repeat muwulire. Poliisi bazikomezaawo, temwalabye nga bakomezaawo poliisi ku buli byalo. Bagenda kulumba poliisi baddemu bazikube nga bwe bazikuba eggundi emabegakaawo. Mujjukira nga nze nasooka okujja ne mbabuulira mu security alert ne mbabuulira nti no bagenda nabuulira abantu bano. Ate mmwe bannange kamalo bajjukiza wano ekintu mmwe kemwerabira. Najja olunaku lumu ne mbagamba nti mmwe bannayuganda bagenda kutemaatema abapoliisi abatuula oba ababeera mu kitundu bwekiti ne bwekiti ne muwakana. Nakyogera olunaku lwali lwa Sande lwa mukaaga. Wiiki eyaddako ne batemaatema bano abapoliisi bano. Ng'essaawa zikunokkiriza okuwera musanvu ez'amalya g'ekyemisana. Kigambibwa nti waliwo abazigu babiri abafubuttuse mu nsiko ne bakkira abaserikale ba poliisi ku kyalo Kiwumpa ekisangibwa mu ggombolola y'e Luweero ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu ne babatemaatema ebiso okukakkana ng'omuba musa ate omulala n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abaserikale bana okuli ab'emmundu babiri abasajja n'abapoliisi ebidduka babiri abakyala babadde ku road block oba ekiddo nga abatakisi bwe bakiyita. Poliisi yessa wano okukwasisa amateeka g'ebidduka. Mujjukira amawulire ago. Kigambibwa nti abazigu babiri bafubuttuse mu nsiko ne bakkira abaserikale ababadde n'emmundu okuli Businja Ronald ne Joseph Twina Masiko ne batemaatema ebiso. So these attackers emerged from the bush and attacked. Bayogera amagamba. Nabo balowooza nti bagenda kubeebuuzaako olugize nga batandika kubatemaatema abasirikale abasajja. Olumaze okubatemaatema ne babajjako emmundu zaabwe. Bagenze n'emmundu zokka tebatutte yadde ssente yadde amasimu. We are pursuing the attackers, it's true. Bali ludda wakati. The two guns. You are pursuing, You pursued them. Where are they? Abaserikale abalala bataddeko kakukola tondeka nyuma ne beeyokya ensiko okutaasa obulamu. Era kigambibwa nti abazigu babawondedde. Manya wuyo bamutemi kati omusirikale kwe kudduka kati nansanga eyo ne muyambako mukola ki okweyongerayo. Bagenze okulanga n'omuzigu abagobera ddala ne badduka. Abisafu Kawuma alimira okumpi n'awabadde ekikangabwa kino abadde ku lubimbi n'alaba omusirikale ng'ali kumpi bute n'amusaba t-shirt ayambala asobole okudduka okutaasa obulamu. Ono ekyambala abadde yakigyemu ng'adduka abazigu balema okumutegeera. Aze yenna yeyambudde engoye ng'asigadde mu patra abadde mukyalo ng'asigadde mu patra kati ne muyambako nemuyamba nemujjamu t-shirt nenjijjamu t-shirt nenjimuwa netutambula nga tweyongerayo eyo munda paka lwatuuse wali Ekiwumpa n'alinnya n'agenda. Omusirikale ono era yaweereza bakama ab'obubaka ku mukutu gwa WhatsApp nga basaba obuyambi. Nze Kanagwa Caroline, PC Kanagwa Caroline, Kiwumpa traffic. We are attacked by people in civilian attire with pankas. They have killed one policeman at the checkpoint. One policeman. Guns are being taken. Me, I'm communicating from the bush. I removed the uniform and left it on the roadside. Poliisi edduse zambu okutaasa bannaabo ababadde batemeddwa ne bayoolayoola okubaddusa mu ddwaliro ly'e Luweero okufuna obujjanjabi. Kyokka Businja abadde yakutuse dda. One has passed on, the other one is the hospital. One policeman. Kigambibwa nti abazigu bano bajjidde mu mmotoka etabaddeeko nnamba era olumaze okukola obutemu buno bakkidde emmotoka ey'ebyamaguzi ebadde yasimbiddwa wano ne bagiteekera omuliro oluvannyuma ne badda mu mmotoka yaabwe ne bejjawo. Eringa ey'okuba ebaddemu kasooli bagirese bagiteekedde omuliro. Naffe tetumanyi abazigu bagirese bagiteekedde omuliro era eyo yeyongedde okumanyisa abantu nti waliwo obubenje kuba emmotoka ebwatuse. Kuba baze n'emmotoka bagera Ekiwumpa ku primary school era amaze okubba emmundu ezo ne batambula paka balese emmotoka ne basaba emmundu zaabwe ne basimbula ne bagenda awatannaba kutegerekeka. Ebyentambula bisanyaladde okumala akabanga nga poliisi yebunguludde ekifo kyonna n'okutandika okunoonyereza ku ttemu lino. Kati mwazuula biki? Nze nnyina lipooti eyo. Olw'abazigu abakuliise n'emmundu nga ne gye buli eno tebamanyiddwa ku mayitire. Omuntu ow'ejjambiya
n'alumba ow'emmundu obudde emisana ttuku n'atematema n'omunatuka n'okufa ne batwala emmundu 2 nga bazijja kuba emmundu naye ng'abejjambiya ne bakola ekikola ekyo. Teri muntu mulimi wa kasooli, teri muntu mulimi wa mwanyi ayinza kukwata jambiya na butendeko obwo najja okujja ku muntu w'emmundu obudde emisana ttuku ng'akozesa ejjambiya. Wabula aduumira poliisi mu kitundu kya Savannah Ignatius Otong atubulidde nga bwe batandisa kaweefube okuyigga abazigu bano. Yakirawa kaweefube yakirawa mwazuula ki arrest the attackers. We shall not leave any now where are they? They have killed one policeman. Nga abaserikale bangi bayiriddwa okulina ab'amagye nga bakola batassa mwoyo okulawo n'ekitundu kyonna okulaba obanga babaako ebibazuula ebiyinza okubayamba mu kunoonyereza. Herbert Kamoga, NTV ya Kawungezi. Eyo ripooti nze njirina nababuulira. Emmundu ezo bwe zaavaawo zaasibira mu faamu ya Kandiho e Nabiswera. Mujjukira nga nkibagamba kati bagenda okutema abapoliisi ne baveterani n'abawoninze eddamu ebyo ebijaketi byammwe ebyo ebiwunya mu muteeka obuveera busimanyi obw'ebitaano obwa walagi babagasse simanyi mukuuma byalo bagenda obbatematema ne poliisi gye baataddewo bakowokateeko sirike. Nalabula poliisi eyo ne mbagamba waliwo abapoliisi abakuuma mu kagga bw'emuti bagenda batema nakyogera ku Sande ku Mande ne babakeera ne babatema. Mujjukira kati meeting yemu yeyo yennyini yazzeemu otuula bagenda kwokya amasomero bagenda tematema poliisi bagenda kuteekawo insecurity mu ggwanga Uganda bagenda tambuliza eggwanga ku bintu ebyo okutandika ne wiiki ejja. Pandemics bagambye pandemic ziganya okukwata kati bagenda kuteekamu insecurity bateekemu pandemic monkeypox Ebola kolera simanyi biki bateeke eggwanga ku bunkenke okulonda kusazibwemu. Anti-protest vote sugga tusigazayo ka okujjako Museveni kati nayo agikkiriza agitidde teri kulonda. Nabagamba teri kalulu oba mu bulungi oba mu bubi. Saabagamba nti nze sigenda kuva ku kintu kyenjogera kamba buulire. Bwe wabaawo poliisi yonna erumbibwa Museveni tebabalimba mbu waliyo abayeekera. Museveni ne mutabani we ne ani kana kasajja kana kakayihura Felix Kuraije Muhanga Kayanja bagenda kutematema abana Uganda ebijambiya bagenda kwokya abaana ne wiiki ejja waliyo essomero erigenda okujja teeka waabiri. Bino basinze kubijirirawa basinze okubiteekateeka mu district zino wammanga Mityana Masaka Mubende Kyenjojo kati temwebalabala Luweero Mpigi Kampala kati Uganda yonna mubeere nga mukimanyi essomero lyonna erigenda okujja Museveni. Eyo nvuddeyo pandemic insecurity mu bitunuulira ebintu ebi naye buli lwe bigenda obbeerawo bagenda kuba kyova olaba balwana okuleeta etteeka erya kooti maasho okugirigolayizinga palamenti egirigolayizinga bagisimbe mu tteeka bayokye nga bwe bakwata abalala bateme nga bwe bakwata abaana ba Nuupu bakwata bankyukakyuka bonna bwe bamala okutema mu kitundu ekyo bakwata ba Nuupu ab'amaanyi mu kitundu ekyo. Kati olumala ebikolwa ebyo byeyongera ennyonnyo tugenda okutuuka 2026 nga bannayuganda mwebakamisana ekiro musula mu nsiko mwebakamisana nga tewaliwo omuntu ayinza kukeera kugenda ku baloti kugenda ku bokisi kulonda akalulu keeyongereyo olwa insecurity mu ggwanga Uganda. Ekyo kirabika ng'ekizibu
ekyokukola ki solution eriwa bwe wabaawo omuntu yali aprovidinze solution z'okugjako Museveni ku internet wano nteeka okuba nga ndi mu top 5 kubanga eva solution zibeerawo kati n'ekyo wali wakitidde olaba ng'ekizibu ennyo naye solution weeri very simple solution weeri era ngenda giprovidinga wano eyo nga nvuddeyo nga sinagenda mu politics bannayuganda tuli mu mulembe guno mukama atuwadde omulembe ogwaffe nga gwanjawulo ku mirembe gyonna egyali giyise bwe kibanga abakulu baffe baatulyamu olukwe mu diaspora we can bypass them ne tukola kye twagala okukola kuba bonna basirise balidde omusimbi gwa Museveni abamu ku bo kati bw'obanga tewalidde sigwe gwe njogerako era togamba mbu nakwogeddeko njogera ku yalidde ataalidde sikwogeddeeko senga owulira nga kikulumye gwe walidde kuba tewali nsonga lwaki kikuluma nga tewalidde ssente za Museveni zayingidde mu diaspora okuva Trump lwe yakutte entebe kati wulira kati wulira tusooke tukyalire ffenna kyatukoze bubi okubanga Masaba ali ku ground kati alina watasobola kutuuka ku bwe yali luli akwataganye n'ebintu bingi twagalayo omuntu omu tewali muntu ayinza kugezaako kwambala ngatto za Masaba ku Twitter bannayuganda ffenna tusooke tusitominge Twitter handle oba X handle ya Trump nga tumwebaza byakozeeko bukyanga ajja yeebale nnyo yeebalire ddala tumwebaze tumubuulire bye tuyiseemu waatabadde kati tumubuulire bye tulimu kati tumusabe tumubuulire bye twagala atukolere tusooke tumwebaze byonna byakoze byonna bikoze bulungi muwandiike ebipande ebya Trump nga mumwebaza nga muteekako ne bye mwagala okumugamba obiteeke ku X ye ogende ku X ye gy'oba obiteeka ng'okiwandiise mu kipande kubanga ekyo manila paper eraga demonstration kabonero ak'okudemonstratinga okitegedde okwekalakaasa owandiike message yo ogiteeke ku Twitter handle ya Trump tukikole ffenna mu diaspora n'ewaka Trump agenda okuzuukuka nga kuliko emitwalo 10 asooka atunuleyo naye tewerabira kigambo Uganda tumubuulire Museveni byatukola mu region eyo obanga bali kubanga Museveni alwana nnyo bannayuganda abali mu America tebayiika ku nguudo za America tuyiike ku nguudo za Twitter ya Trump kati n'aba ku Facebook nammwe mu bikole wandike ebipande teekako message biteeke ku account yo buli abisanga bisharinge bivuge nga biriko Trump twebaza Trump tumubuulira bye tuyitamu ffe twetuukire wa Trump Museveni ategeere nti ffe tebatukwatira mu structure ze ziri bali abalidde ssente ze baziridde naye sibe batuvunaanyizibwako kati nga ne bannaffe bali abataalidde mu ggwanga lya USA bwe balwana okwetakuluza ku baalidde kuba essaawa yonna bagenda kujja ku kkubo twatandika ebintu bino twali bangi bannaye live zaali wano twali bangi twalina platform ennene sibanyi twalina ekyoto twalina spider web twalina platform ennene zenna kati ozinoonya tozirabako tolowooza mbuzaagwa bugwi waliwo ekintu kati mwe mukole bwe muti bw'osanga message yonna eya Uganda givuge buli muntu wandiikayo ekipande okiteeke ku Twitter naye ng'olumba Trump tusobola omusanga ku buliri ate Trump musajja wa Twitter nnyo musajja wa social media mbeegayiridde tukyekolere bali abaalidde ssente zaabwe bazire Museveni ategere nti si bye batutegeerera kati nga bataata ne bamaama abataalidde nabo bwe balwana sawa yonna okustorminga enguudo z'omu America bannaye ne wamala wabaawo demonstration ng'ezaaliwo luli mu kiseera kino nga tulina Trump waffe omulalo
kubanga olaba abikoze tetunaba mubuulira bye tuyitamu naye ate bwe tunaamubuulira. By the way, olaze media lwaki tokola ekintu ekyo n'otukunga ku Twitter? Wabeerawo omuntu awo atukunga ku Twitter mbeegayiridde. Neyanziza nnyo neyanzeege. Tusobola obikola baliida bali esente za Museveni ffe tuyite mu kamooli. Ngenze mu politics. Politics asooka wuuno. Yino point esooka. Bagenda otema ebya poliisi. Nebadde bagenda otema abapoliisi kuba amagye. Ne kansirike. I can tell you there is nothing we are going to do beyond speaking. I'm being honest. In my tribe, we are very honest people. In parliament, we only talk. In parliament, we can't do anything beyond talking. We only talk. And I want to be honest to you. We only talk. So if you think I will send some of you to go and capture people, I won't. Here we only talk, and you should know your power is for talking and coming up with resolutions. Muwulidde ekigambo ekyo ekigambo kiri ku answered ya parliament, ku answered. Deputy Speaker wa parliament ya Uganda yagambye tebalina buyinza naaka kye basobola okukola kiri kimu kwogera kyokka. Ulira amasimu gajja kubagancha bambi mbadde nerabidde bali ogundi obagamba amasimu tujjaga kubencha ku Saturday. I'm sorry for that. Waliwo ebyansobyeko wano nerabidde okukibanjulira egundi mu technical gundi wano siinako VPN enabye yaganya okwata nenji story gundi nenjijjamu nentekamu endala nentekamu negana kati tetujja connectinga naye ncha ku Saturday tujja kubeera n'amasimu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ulira Speaker agambye, Deputy Speaker kati ye yabadde Speaker mu ntebe yagambye bwati tebalina kintu kyonna kye basobola kukola okujjako okwogera wano ekyo kibategeeze nti okwogera kuyina amakulu. Bweba parliament omusimbi gwerya ne byonna byonna bibaweesebwa kwogera kitegeeza naawe oli wa ddembe okwogera kukola. 2 kituufu parliament omulimu gwayo kwogera bwogezi. Ekyo kyenjagala tusooke tugire amaanyi ga parliament gali mu kwogera bwogezi tegalinayo kirala kye gasobola kukola. Parliament bwe tugituusa okugigamba okola omulimu gwayo ku nsonga ya Museveni n'engeri gyakwatamu ebintu bye batugamba tebalina kye basobola kukola okujjako okwogera obwogezi. Mukiwulidde bulungi oba nkibaddiremu kubanga njagala nzimbire ku eyo point mbatwale wenjagala obatwala. I can tell you there is nothing we are going to do beyond speaking. I'm being honest. In my tribe, we are very honest people. In parliament, we only talk. In parliament, we can't do anything beyond talking. We only talk. And I want to be honest to you. So if you think I will send some of you to go and capture people, I won't. Here we only talk, and you should know your power is for talking and coming up with resolutions. Institutions zonna mu ggwanga Uganda zakwata obuyinza. Museveni yakwata obuyinza n'abubajjako bwonna n'abutwala n'abweddiza. Bwe batuuka ku ffe nga beefuula mbuffe abantu balina obuyinza obutukwatako n'obutukangavula n'obutunyiga n'obutukola biki n'obutukwasisa amateeka. Bwe kituuka ku Museveni bagamba tebalina buyinza.
naye wulira lwaki embi ebisanja byonna n'emirembe gyonna egibaddewo palamenti ebadde y'amaanyi lwaki palamenti etuuka kati negamba terina buyinza lwaki kituuka kati palamenti negamba terina buyinza lwaki butuuka kati ng'abalamuzi tebalina buyinza bukola judgment eyetengeredde lwaki abalamuzi tebasobola kulabirira siga lyabwe ne balyogerera ekituufu nti olwaleero waliwo problemu mu ggwanga Uganda abalamuzi bawadde judgment nga balina obukolido obulala bwe beekweseemu omulabe bwayimiriddemu tebagambye mbw abasibe babate judgment tetegeeza nti abasibe babate judgment simanya abalamuzi tebawadde ultimatum dirwe bata abantu obwo obuwayiro kubanga saabalamuzi mu kitongole ekiramuzi talina buyinza bwogera kintu nga bwe kirina kuba nti judgment kyeyogera tewali wakiteeka mu nkola buli omu akidduka kuba obuyinza tebabulina ate kituufu tebabulina kyatandika bwe kiti Museveni yakwata obuyinza bwonna obwa palamenti n'abutwala obw'abalamuzi n'abutwala obwa religious leaders n'abutwala byonna ne bibeera wuwe His Excellency Kyagulanyi n'asitula omulembe guno n'atutwala ne tugenda mu corridors z'obuyinza ne tujjayo obuyinza bwa palamenti ffe tubuyina abantu be babulina go ge mazima obuyinza bw'abalamuzi ne tubweddiza ne tubujja ku Museveni ekyakabi kikyali awa tukyatudde nabwo tetunnaba kubukozesa kye tulina bukozesa Speaker wa palamenti kyayogedde kituufu kubanga ne Museveni nayo obuyinza tabulina mu ggwanga Uganda abalamuzi tebalina buyinza palamenti teyina buyinza ne Museveni yennyini talina buyinza takyabulina obuyinza mwabuno nayo 221 ne mubweddiza busigalidde ekintu kimu kubukozesa tutuukirize mission 2021 mu Uganda temukyalimu alina buyinza okujjako omuntu omusajja Tayebwa byayogedde bituufu mu palamenti tebalina buyinza obuyinza obwo buli luddawa abalamuzi tebalinayo obuyinza naaka n'olwaleero judgment gye baakoze ekyabakutte entege n'amagulu lwakagamba aka njagala obbuuza abalabye amawulire jjo aga NTV gabadde ku Twitter tegabadde ku Facebook gabadde ku Twitter ne ku YouTube ne bamala ne bagajjayo simanyi lwaki bakikoze bwe batyo bw'oba oyagala agabadde eggulo gabadde ga luzungu naye wulira kubaga Oluganda tegabaddeyo abaasala omusango we bali mu Uganda tebannaba kuvaamu Saabalamuzi mu ggwanga mwali kyetaagisa kyo okuddayo ewa Saabalamuzi n'agamba nti abaana mubate leero naye oyinza okulowooza nti abaasaze omusango bavudde mu ggwanga lyewala ne bajja ng'abaze mu Kyogamu ne bamalira ne balinnya ennyonyi ne baddayo tetukyalina we tusobola kubajja kutubuulira abasibe babateddi Mawu Minister wa Justice yayimiridde mu Parliament ku answered kwekiri n'agamba abalamuzi tebannaba kugambako nti abaana babate bagambye babatwale mu kooti ziri endala ziba zibavunaana kati tuli mu process ya kuba transferringa bajjayo batwale eno ebitali bituufu buli omu annyonnyola bibye Law Society ennyonnyola byayo balooya abavunaana boogera byabwe balooya abooludda oluvunaanibwa boogera byabwe Attorney General ayogera bibye essiga eddamuzi liyogera byalyo Parliament eyogera byalyo ku nsonga egi kugamba nti abaana babate leero eyo judgment bakadama baagikola ng'eriko n'olunaku lw'okutaabasibe Winnie Dolo yakoze gundi judgment nga teriiko ddirwe batabasibe nga tataddeewo gundi nti bateebwe badde waka poliisi banoonyerezeeko
Ekizibu kya Uganda nabagamba ze institution z'eggwanga Uganda. Parliament kizibu kya ggwanga Uganda, abalamuzi kizibu kya ggwanga Uganda, Museveni ne cabinet kizibu kya ggwanga Uganda, ekelezia kizibu kya Bukatuliki, obuprotestante ekelezia ani kanisa ya Uganda kizibu kya Buprotestante, abalokole born again simanyi bafu born again what kizibu kya bulokole. Ekizibu kya ministry y'amagana amagana mu ggwanga Uganda, ekizibu ky'obulunzi ye ministry y'amagana. Ekizibu ky'obuvubi ministry ya fisheries and agriculture bikoze bitya kyekizibu kye buli ministry weri kyekizibu kya ministry yo yennyini sector gyeri mu kukolerera ate ministry kyekizibu kyayo. Kati parliament etugambye terina buyinza bukola kintu kyonna, balina ekintu ekyo kujja ne boogera bwogezi ne bagenda. Nze nabagamba mu Uganda etteeka litakwata ku Museveni wamenye etteeka nange ndimenya. Kati nange parliament temulina kye muŋŋamba, parliament ya Uganda temulina kye muyinza kuŋŋamba weewaawo. Kyovula basibasaamu kitiibwa yadde naaka ebyo ebinyo bye musinika bibalinga ebya sergeant ati amu mwenna temulina magezi. Ngojeka abanubu. Ngojeka abanubu. Naye ebyo bye musinika ebinyo bibalinga ebya tayebwa. Parliament bweba terina buyinza ng'eyogera bwogezi kati egenda tuyambaki. Era omusimbi gwe tubawa gwonna nga parliament endala ez'emabega ezaali ziise. Lwaki ku Museveni bw'aba atuuse nga talina ng'ekisanja kimuweddeko ekyo lwaki musobola okuki-implementinga ne mumugirawo ekisanja? Lwaki term limits bwe zimukwata musobola okumugirawo, simanyi age limit, lwaki bwe mukwata musobola oyingira mu action ye ne mumugirawo nga mumukozeseza obuyinza bwammwe? Lwaki ku bannayuganda bwe kitukwata ku bannayuganda mubeera mwogera bwogezi? Kati ekizibu kiri luddawa? Bannayuganda mwajjayo obuyinza ne mubuteeka emitwete ne mubwebakako ne mubwebakira. Kubanga ne Museveni yali abbye obuyinza tabulina, weewaawo Museveni takyalina buyinza mu ggwanga Uganda. Labayo wano. Eyo ensonga ngimaze, leka ngende ku nsonga endala yiino wano. Museveni atandise okutambuza mutabani we ng'amulaga eggwanga, okimanyi ekyo? Bukyanga lubanga lwa Mmindi baabadde ku mukolo gumu bonna nga Museveni mugenyi mukulu atudde, bamukyazizza bukyaza era akulaga nti mukoowu atudde asumagira omwana ye in charge. Okimanyi ekintu ekyabadde ekyotera, simanyi ekyotera eyo mu byagundi. Okimanyi nti Museveni atandise okutambuza mutabani wa amulaga eggwanga. Akoko wakalabye mu linnya lya Talehe 6. Oyo omwana atutte omwezi mulamba nga bamuteekateeka speech gy'agenda okwogera. Ebigambo byonna bye yabadde ayogera abikulamingidde emyezi egyo okuva omwaka oguwedde. Bamuteekateeka speech gy'agenda okwogera. Abadde yakikwata bukusu naye era byamulemye. Atandise okutambuza gutabani gwe ng'agulaga abantu, era gutabani gwe gwavuddeyo ne gugamba bennyamivu nnyo olw'okubanga eggwanga Uganda, olw'okubanga Supreme Court yakoze judgment ereetedde egenda okuleetera ebyokwerinda by'eggwanga, simanyi biki naye bo nga UPDF bagenda kuyongera okufuba okulaba nga court martial bagizaawo bagiteekawo. Ekyo kye baagala okukola ye insecurity gye bali mu kuteekateeka gye mbagambye mu security alerts. Baagala okutematema abantu nga bamaze okunyweza nga bakoze amendment mu tteeka ne bateekawo court martial. Baddemu bakwate abaana bonna kubanga wo wokka Museveni waayina okuyita okunyweza obukulembeze bwe. Museveni alwana na bukulembeze bwe twamuggyako, bwe mwakwata ne mubumuggyako.
kati oluvannyuma lw'omuggyako obukulembeze obwo naye alwana okubeerawo kyova olaba kati Museveni ye mumenyi w'amateeka naye ate naffe bwe twamuggyako obuyinza tubutuulidde tetunnaba bukozesa. The Uganda People's Defence Force, UPDF, today held its 44th Talisita celebrations in Chotera district, marking the 1980. Okumanya nga Museveni ne mutabani we tebalina kiddako, tebamanyi na kiddako. Ku independence waliwo tension wakati munda mu bbo mwalimu tension yawo. Ne bagaana parade mujjukira nga tewaliwo parade. Era Museveni nayimirira ne yeebaza nnyo mutabani we mbwakyusiza nnyo amaje era ne parade agijeewo mujjukira nga mba nnyonnyola amakulu gundi amakulu ga parade. Tebyaliwo ku independence ebyo. Nga tewaliwo parade. Museveni yagenda tuka nga parade bagijeewo tewaliwo kintu kyonna tewaliwo byonna bena. Kati ate olwaleero ne bagamba nti amaje muhooza gatereezezza agajje ku mutendera gwonna ge maje agasinga mu nsi yonna kubajjeewo parade. Nembagamba Museveni atya ine ekintu ekimugoba alimba nembibanyonnyola kati ate luli bwe batugamba nti guli omukolo gwe gwasinga era kye kirungi ennyo okujjawo parade kati ate bagezezaawo. Kati ate ku luno parade yabaddewo lwaki kiri kyekyali ekirungi oba kino. Museveni ebintu byakola akeesa lukya. Museveni ayita mu lunaku bwalumalako n'agambeeho maama luno luwedde kati kanninde ndabe olw'enkya bwe nnaaluyitamu. Museveni talina kintu kiddako weewawo Museveni talina pulaani ya wiiki mu ggwanga Uganda. Museveni talina pulaani ya wiiki nti eno wiiki ngenda gimalako bwe nti olunaku kyonna ekijja kiyitamu nga bwe kiri bw'aluyitako n'agamba kale leka nninde ekyenkya. Rebellion launched by 27 fighters against the government of President Apollo Milton Obote. The event was graced by President Yoweri Kaguta Museveni, who was accompanied by the First Lady Janet Museveni. Several high-ranking government officials attended, including the Vice President, ministers, NRM party leaders, Chief of Defence Forces CDF, General Muhoozi Kainerugaba, and Inspector General of Police Abbas Byakagaba. They were joined by foreign dignitaries and military attaches. As customary, President Museveni inspected the parade. In his speech, General Muhoozi Kainerugaba strongly criticized the Supreme Court ruling which halted the trial of civilians and armed personnel suspected of being involved in criminal activities in the General Court Martial, calling it unacceptable. Your Excellency, I will not go into details. We shall discuss this in the High Command. But, Your Excellency, this development is very unfortunate and quite unacceptable. Ensonga z'amateeka engeri amateeka gye gatambula mu ggwanga Uganda bagenda kubidiscussinga mu High Command. Kitegeeza kooti za Uganda zaawambibwa entambula yaazo gye zitambulamu bagenda giteeseza mu magye. Never. Ekizibu kiri eki bannayuganda twakwata obuyinza ne tubujjayo 2021 naye tulemeddwa okubukozesa kye tuyina okubukozesa. Kuba kati mu Uganda buli muntu atya. Buli institution kati etutya. Parliament batutya batya bantu. Jukira naye ne Museveni olw'okuba naye yabawamba obudde bukyali naye bamutya kati ne basigalawo mu ddayirema ne babeera dormant. Abalamuzi batutya. Batya ne Museveni kati bato eri wakati w'abantu ne Museveni. Bato y'okununula Uganda eri wakati w'abantu ne Museveni. Kubanga abantu mwanonayo ekitundu ekisinga obunene eky'obuyinza ne mukikwata ne mukisigaza.
National security crisis threatening the effective command, control, and administration of the defense forces. He assured the public that despite the ruling, the UPDF remains committed to protecting Ugandans while maintaining discipline and professionalism. That said, we cannot and shall not abandon or compromise Chiswala, the UPDF Historical Mission under any circumstances. Chiswala. Ekofira kijambaza kijibisa amaso. The Ministry of Defense to draft amendments to the UPDF Act as recommended by the Ulira. Olunaku olwo lwe bali mu kucelebrating olw'omukaaga talehe 6 olunaku olw'omukaaga olw'omwezi ogwa February. Olwo lwe lunaku lwe basituka ne bagenda ne balumba enkambi y'amagye aga gavumenti agali mu mateeka. Olunaku lwe baselebrating olwo amagye omuyekera lwe yalumba gavumenti eri mu mateeka. Oba tukitegedde bulungi nkibajjukiza kubanga mukimanyi olunaku lwa talehe 6 omuyekera lwe yakeera ku makya n'asituka ng'amaze okubala byabala n'alumba gavumenti eri mu mateeka n'agikuba. Kati bagezaako okututiisa mbuffe tusigale nga tutudde ate nga tunyigirizibwa. Naye senga mutuula butuuzi eggwanga wano weriraga labayo bino. Dekansooke mbalage nga mutudde musooke mu kibabeere mu bwongo amagezi gadde mu mitwe gyaffe. Museveni si munnayuganda. Mbadde nnoonya akavidiyo kano paka lwenkaguddeko. Njagala muwuliremu abantu abali eyo abawagira Museveni abasinika ebinnyo bibalinga ebya sipiika wa Uganda Anita Among. Wulira ebigambo bino. When we met in one of the refugee camps in Uganda where we were both living as refugees. That was at first time in Ankole, in a place called Nshungezi. Then we grew up together in that camp. Then we shifted and went to Toro in another camp in a place called Gahunje near Kamwenje district headquarters. And all those years we grew up together. We started together in primary school. We only separated when I went to senior secondary school in Intare in Mbarara. And later on he went to Mbarara High School. But we were not in the same class in primary. There were some difficulties. We used to face a lot of difficulties in paying school fees and so on and so forth, and many times people used to miss years and were not able to continue the studies straight away. So that's how we had a difference. I was a bit ahead of him at the time of. Obote was always on the radio. Oh, Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. But suppose I was, what would be wrong with that? I'm not an employee. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. Eyo interview nene Kagame yali ayogera bwe basisinkana ne Museveni okuva e Rwanda ne bayingira mu Uganda ne basisinkana mu nkambi esooka mu bitundu bya Nkole nga bonna ba refugee government ne ba transferinga ne baddamu ne basisinkana mu nkambi y'ababundabunda mu bitundu bye Fort Portal ne bavaayo oluvannyuma ne batandika okusoma byonna Kagame abinnyonnyola. Kagame annyonnyola
entambula ze ne Museveni engeri gye baali ba refugee mu ggwanga Uganda. Mukitegedde kati Museveni atandise kubalaga mutabani we. Eogwo omukolo Museveni yatandise okulaga Uganda, bannayuganda yatandise obbalaga mutabani we. Bw'aba Museveni akkiriza change nga naye aleeta change ng'agikkiriza ate olwo ffe be bafuze ebbanga eryo lyonna Bayibuli egamba bweti ku nsonga eyo. Ebyo byonna bye bali mu kugamba mbu baagala amendment. Bayibuli yeyogera ku amendments. Bwe wabaawo amendment di lwe bakola amendment. Bino Museveni bw'amala okujja n'akwata obuyinza mu myaka gya 8 yaweebwa chance okukola byonna byayagala akola amendment kuba obukulembeze bwali bukyuse. Ne tumuwa ne chance ekola constitution namba ye yeteekereteekere ayagala atufuga atya. N'akola constitution ya 95 bw'amala ogiteekawo n'agikulembereramu n'amala n'atandika ogiyuzaamu empapula. Bayibuli tekikkiriza bweti era tekyogera bwetu. Bayibuli eyogera ki? Tetuyinza kukola amendment mu mateeka nga Museveni yagaleeta ate nga yagakolamu amendment. Genda mu kitabo kya Hebrews chapter 7 verse 12. Hebrews chapter 7 verse 12. Abebbulaniya essura 7 olunyiriri lwa 12 Bayibuli egamba bweti. Bebbulaniya 7:12 kubanga obwakabona bwe buwanyisibwa era n'amateeka mamebeni weddeko Bebbulaniya 7:12 kubanga obwakabona bwe buwanyisibwa era n'amateeka tegalema kuwanyisibwa. Bayibuli egamba nti nno obwakabona bwe buwanyisibwa n'amateeka tegalema kuwanyisibwa. Bw'oba oyagala okukola amendment mu tteeka nga mwagala ebintu bikyuke mukyuse mukulembeze. Bw'onoosoma essuula ey'omusanvu eyo nzibu nnyo bw'ogisoma nzibu kubanga Paulo yayogera ebintu nga biri philosophical. Era essuula y'omusanvu eyo gyaggisoma bw'onooba togize nnyo oyinza obutagitegeera. Yajja kutemeratemera ebintu bwe bizze bikyuka okuva mu ndagaano enkadde, okuva mu bakabona Abaleevi okujja mu lunyiriri lwa Alooni, n'akutemeratemera mu Musa, n'ajja n'akutemeratemera, n'ajja n'akuleeta mu Yesu. Nti bw'oba oyagala okukola amendment kabona bw'akyuka tewaawo waba tewakyali nsonga lwaki amateeka tegakyuka. Nti ono abadde aliwo ayinza okukulembera ekitundu oba eggwanga oba ekkanisa oba awantu wonna oba headmaster. Headmaster ayinza okutuuka ku ssomero nga waliwo headmaster abaddewo n'addira bye mubadde mulinanga ebikulu oli byabadde atembeeta ono n'abisuula mu kasero kuba ye ayina ebibye birala, ayina byalowooza birala, ayina obusobozi bwe bulala, n'aleeta ebibye ate essomero ne likula. Ddi lwe bakola amendment ng'omukulembeze yakyuse. Tetusobola kubeera basiru ng'emirembe gyonna egiyise. Nti Museveni yakola constitution ya 95 ng'atugamba yentuufu gy'agenda otukulembereramu nti kati tekyamutuuka akyusa tteeka ku tteeka nga ye tavuddeewo wabula amateeka ge gakyuka. Museveni ye problem. Bwe wabaawo okukyusa amateeka tukyusa mukulembeze. Kubanga olwaliro senga tuleeta omukulembeze omulala kati olwaliro senga tuleeta His Excellency Kyagulanyi amateeka bwe gakyuka gaba matuufu. Bw'akola ennongoosereza mu tteeka lya art and music aba alikoze kubanga kyalikola kakimanyi n'aleeta copyright n'agitugundako bw'eppaba.
n'amaliriza n'aleeta n'atereza bulungi eddembe ly'obuntu n'agira n'atufuga emyaka gye 10 ebisanja 2 n'agenda bwe tuleeta omukulembeze omulala nga naye alina kyamanyi ye bw'aba wa bya bulimi namagana nga ye mulunzi naye n'afokasinga ku ekyo naye n'akola amendments zaayagala nga bw'ayagala atukulembere bayibuli egambye etteeka okukyuka kabona amala kukyuka Hebrews chapter 7 verse 12 Musa bwe yabeera wa amateeka ga Musa gatambula ne Musa nga bwe yali Musa bw'atuuka ne tugenda ku Yesu amateeka gakyuka gakolebwa amendment okuva mu gali aga Musa ne waddawo kuba kabona omukulu akyuse mu mateeka ga Musa ye yali kabona omukulu era ne bitambula bwe bito mu mulembe gwa Musa omulembe gwa Yesu bwe gujja Bayibuli egamba kati amendment gye nkoze amateeka ngajje ku bipande ebyamayinja nga tadde mu mitima gyammwe kubanga kabona akyuse tetusobola kukola amendment nga Museveni ye yakola amateeka kati tegakyamutuuka bwe gaba tegakyamutuuka alina kuvaawo kati bwe tuleeta omupya ne gaba nga tegamutuuka y'oyo akola amendment akakasajja keefuula akamanyi byonna mu ggwanga Uganda nti byonna biri kukko byonna omala kubuuzakko era byonna bwe bifudde mpaayo ekintu kimu Museveni kyaterezeza mu ggwanga Uganda nkukuba oluyi mu kutu byonna bwe bito bwe bifudde kati olwaleero bali mu kukaaba mbu bajjeyo simanyi usaid me omusimbi ogubadde guyingira nze mbuuza mu Uganda tetuwa misolo bwe kibanga ssente ezibadde zikutte Ministry of Health zonna ziva bweru budget eyita mu ggwanga Uganda mu parliament gye tutemaatema ne tuwa Ministry of Health ssente ze tubawa ziragawa byonna nga Museveni bwe yabyetikka n'abyeteekako byonna bwe bifudde education nfu ebyokwerinda bifu enguudo nfu ebyobulimi bifu ebyobulunzi bifu buli kimu mu ggwanga Uganda kifu technology enfu enguudo nfu buli kimu n'ebipale byayambala nabyo si bigolole n'ebipale byennyini Museveni byayambala byonna bipumpulya biryawo bikunkumuka bukunkumusi mpaayo ekintu kimu mu Uganda ekiteredde Kampala ali mu nzikiza Kampala ali mu binnya Kampala awunya Kampala mpaayo ekintu kimu ekiteredde mu ggwanga Uganda nkukuba oluyi mu kutu kubanga Museveni yagaana okuteekawo institutions ezeetengeredde zikole ku nsonga byonna yabikola naye nga talina kyamanyi mu nsi mu bulamu bwa Museveni talinaamu kintu kyamanyi neki tayinaamu kintu kyamanyi neki kimpe Museveni ekintu kyalinga kyamanyi mu ggwanga Museveni amanye enkwe n'obutemu ebintu ebi era mu ggwanga ebbanga lyonna Museveni lyabaddewo byebintu ebisi ze sekita ezisinga okutambula bubbi butemu n'enkwe naye nga Bayibuli yatugambye eggulu ekitangaala kyajja mu nsi omusana gwajja ne mulondawo ekizikiza okumanya Museveni bw'amanyi bwe butemu okuva lwe yayingira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda tewaliyo omusango gwa ttemu gwali guzuuliddwa ne gwenva obbalaga wano ogw'abapoliisi teguzuulwanga naye ng'omwana w'abandi baamuziika effooti nga talina mutwe ebisajja byava mu nsiko ne bimutema ne bigenda n'omutwe n'olwaleero oyo omupoliisi baamuziika talina mutwe ate nga nabagamba ku Sande nti bagenda batema n'empooninga abapoliisi b'e Kalandazi bokka be baasimatuka ekintu ekyo bo badduka emisinde baaterezaawo bulungi ne bayerulawo mmwe ebipoliisi by'e Buwama baali bagenda obbatemaatema mmwe nga ngenda mu kigambo kya Katonda leka nsembyeyo kino mulyoke mukakase nti Museveni yajja okubba okutta n'okuzikiriza mwendoza ine eggulire ddyo nditambuzeemu kubanga ya ddakiika 5 gundi nyingi nnyo
Presents the 3.5-year less than 50% matters in the education and sports sector, make relevant recommendations on the matters investigated and inquired into, and make the final Education Policy Review Commission report containing findings, conclusions, and relevant recommendations on all the matters investigated. To date, the Education Policy Review Commission continues to follow the script its authors wrote in May 2021. However, the body notes that, whereas the 1992 government white paper on education remained the main education policy document guiding several policy reforms on education development, less than 50% of its recommendations have been implemented. Over the last 30 years, out of the 220 recommendations, 38% have been fully implemented, 26% partially implemented, and 36% not implemented at all. Overall, many recommendations that were not implemented remain. Presents the 3.5 years of work by the Education Policy Review Commission. The report recommends abolishing primary leaving examinations, PLE, and introducing automatic promotion of learners from primary school. The Uganda National Teachers Union has expressed support for the renovation and transformation. Represents the 3.5 years of work by the Education Policy Review Commission. The report recommends abolishing primary leaving examinations, PLE, and introducing automatic promotion of learners from primary school. The Uganda National Teachers Union, UNATU, has expressed support for the recommendations, citing the need to shift from an exam-oriented education system to a more competence-based approach. Move primary leaving examination, and they emphasize assessment. This will help the learners to concentrate and enjoy the teaching learning process. Because some of them get tired because every time they do mathematics, they have failed. English failed. Social studies failed. Science failed. And they ask themselves, why am I continuing to study? UNATA raises its hat to the fact that the success of these recommendations depend on the government's commitment to investing in education. But what comes out finally should actually be implemented, because government has spent money, resources in coming up with these recommendations. And the report's recommendations are not final and will undergo further scrutiny by the cabinet. Some of the key recommendations include merging the Uganda National Examinations Board, UNEB, and the National Curriculum Development Center, NCDC, into a single entity to enhance efficiency and coordination. The report also recommends reforming the education system to comprise pre-primary, 1 year, primary, 6 years, O-level, 4 years, A-level, 2 years, and tertiary education, 3 or more years. Other recommendations include setting the age of entry at 4 years and duration at 2 years, with daycare centers for young children where necessary. The report also suggests integrating academic and mu mawulire g'eggulu baateesezza balina ekiteeso eky'okugyawo UPE ebigezo bya P7 okubijjawo. Tebaddamu kuteekawo bigezo bya P7. Mujjukira bwe baali bakyusa curriculum, bakamala okukyusa curriculum n'abasomesa tebagimanyi kugisomesa, bye basomesa tebabimanyi, bye basomesa abaana baffe. Kati ebigezo bya P7 bateesa bijjawo. Wabula bakulaga nti balina report kyenvudde nkatambuzo jagenda gundi obiwulire bano ab'oluzungu bazzeyo ne batutemera education okuviira ddala mu bazungu colonization gundi time colonial time awo ne batuleeta nga batematema education kyovula banga nkatambuzaamu nenkatuusa wano we baagala okubanga bajjawo ebigezo bya P7. Ebigezo bya P7 Museveni ali mukutta Uganda nga ayita mukutta education. Bwo sengo ogenda n'osoma bulungi n'olaba gundi abazungu abo omuze gw'ebisiyaga bwe gwali gutandika bagulwanyisa nga tebagwagala era ne bakirwanyisa ne kibeera kintu kiva ennyo nnyo ng'era oswala
naye abaakirimu abaali batambuza ebisiyaga kye baakola ne beefuula abakijjeewo ne beefuula abakivuddeko ne bakizza wansi mu baana abato ku ground ne kitambulira mu masomero mpola eyo wansi mu primary kigenda okukomawo okudda ku surface bwekiti nga gavumenti tekyasobola kirwanyisa nga nnamba y'abasiyazi nnene ne batandika okwagala okukifuula babadde batandise okwagala okukifuula human rights dembe lya buntu okulya ebisiyaga naye nga bwe baali bakigira bakizzaayo wansi mu baana bato ne bajja nga bakula nakyo bagenda okuyingira emyaka 2 okuyingira emyaka 3 gavumenti egenda okutandika okwagala okukirwanyisa nga nakusemberedde wano musiyazi nali mu office musiyazi ne gwotasuubira musiyazi ne mwekereziya nga basiyazi ne mu kanisa nga basiyazi nga abasiyazi bamaanyi nga abagagga basiyazi kubanga bakitwala mu baana bato genda yo bisomo birabe njagala kwebaza Katonda nyine ebintu byenjogera wano abalala ne mugenda mu maaso n'okubinoonyako waliwo abantu jjo nayogedde nti abantu Pawulo be yawandiikira amabaluwa bali luddawa Abefeso Abafilipi Abafilipino Abafilipi Abagalatiya bali luddawa waliwo abantu abagenze ne babisomako ne babifuukuuza baabulira wakati wa Greece ne Turkey Persian Empire yabamalawo baabulirawo ne babula nakyogedde jjo nga mponinga Uganda bwe mutaaweerwe bwe mutasituka kulwana muwedde wamanzizeeyo wali mwebale kubanga mubigendamu n'ekyo kyenjogedde ku kyebisiyaga bw'oba yagala okukisomako genda kinoonye kati Museveni okutta eggwanga azze mu P1 azzeeyo eri mu primary mbubajjawo ebigezo lwaki bwe muba muwandiika amagye lwaki abantu bonna bwe mubayita nti tusinkane Kololo lwaki mubawo ebigezo lwaki si buli ayagala okuyingira amagye nti agayingira kubanga abantu bajja bangi nga baagala okuyinga ne mutandika okutestinga obusobozi bwabwe eyo ye primary living examination PLE babakwata ne basooka ne babasunsula abayiseemu ne babateeka wali nammwe ate ne babaddusa naawo nawo ne wabaawo abagwa bwe bamala batwala abayiseemu ne babavuga ne babatwala ekabamba ne babatendeka emyezi 9 emyezi 9 bwe giggwako bye babatendese baddamu ne batandika obbaawulamu kubanga awo we bajja abagenda mu military we bajja abagenda mu infantry we bajja abagenda mu SFC we bajja abagenda mu sectors enjawulo abagenda mu marine abagenda mu Air Force awo kubanga buli mutendera guteekwa okubeerako okugezesebwa ne mu nsi ey'omwoyo buli mutendera Katonda agugabako ebigezo muyinza mutyo okugamba nti omwana asome primary amalirize primary nga tewali kigezo nga bwe kiri mu nsi ki olwo bonna baba bayise oba bonna baba bagudde bwe mugamba mmwe mwayonoona education ya Uganda ffe we twasomera walingawo simanyi kabula soke TTC eddanga tukyali bantu wabangawo amasomero g'ebyemikono oba emirimu egy'omutwe wabangawo vocational gundi ez'enjawulo nti omwana ne bw'aba tasobodde mu kiri alina awalala wayinza okugenda byonna mwabimalawo tetukyalina vocational schools institutions ezo tezikyaliwo wabeerangawo emitendera wabeerangawo simanyi NTC TTC simanyi ne UTC simanyi UTC zali basi simanyi byagundi byali biki naye walingawo omwana nga buli mwana omutendera gw'abaagiza alina wasobola okulaga ensi yabeeranga n'ebyemizannyo twazannyanga emipiira ku byalo nga waakiri omwana asobola okuyitirawo mu byemizannyo naye ebisaawe byonna mwabiteekamu amagye ebirala mwabizimbamu akeedi
omwana tayina wagezesereza kitone kye akizule nti asamba omupiira kale omwana ayitirewo ku mupiira n'omupiira mwagufuula gwa buwanana oyina kubanga omwana omututte musomero ate gy'abaagira olwaleero amasomero gali mu Kampala amasomero nga 6 gapangisa ekisaawe eki naye ng'abaateekateeka eggwanga lino be mugamba abaali abasiru buli ssomero lyabanga n'ekisaawe ng'omwana agenda okuva mu P7 education eyo omwana yagenda ng'okumaliriza primary ng'amanyi kyasobola okukola oyinza okugamba nti omwana amalirize primary bonna bagende mu secondary oba bonna bagwe era bonna bwe bagenda mu secondary bagenda yongo nkubuuziza lwaki buli ajja okuyingira amagye temumuyingiza mmwe mwabiteeka mu bantu mu baana mmwe mwaleeta education ey'obubonero era nze si celebratinga masomero ago simanyi ga makosi celebratinga amasomero nga Maranatha High School abantwala ku bubonero bwange 62 bwe nafuna mu P7 kati era mwagala mbogere sijja mbogera celebratinga amasomero gali agatwala abaana abagudde be bagamba nti bagudde ebigezo nze senga kwali kuselekitinga somero kide nandigenzemu okusoma secondary naye Maranatha High School yampa senior 1 senior 2 Wakiso SS netwala paka senior 6 mmwe mwaleeta okusoma okw'obubonero mmwe mwakiteeka mu bantu nti bw'oba toyise P7 simanyi bw'oba togenze mu secondary bw'oba tofunye buno obeera ogudde mmwe mwabireeta mmwe mwabireeta nga mutandika okwonoona kaakati mugamba P7 eviirewo ddala nkikulireetingidde ne kiri abayagala okuleeta ebisiyaga ne batandikira mu P7 emyaka gyagenda okutambula ng'abazungu bonna basiyazi ekyo Museveni kyali mu kukola eggwanga Uganda tetugenda kukola amendment eyo report infu ezo report z'obulira ze badiscussingako report za kabano report za kabano bakola ebintu mu kabano bali mu kutta ggwanga lyaffe bannayuganda bwe muba mwakwata obuyinza 221 ne mubujjayo ne mubuteeka emitwetwe nammwe ngenda kutambula nga njo kyamayumba nju ku nju mbooke musituke tulwanirire Uganda musituke tununule eggwanga omulundi ogusembayo omulembe gwaffe gwe guno oguyina okukikola ye video y'olwaleero katusabe tugende mu kigambo Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaza olunaku leero Mukama tuze mu kigambo kye kitukuvu nkusaba okukosomesa oyigirize jangu Mukama oyogere eri batabani bo ne bawalabo nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne okubeera atasaanira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza bonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Nyenze mu kigambo njagala kubuulira omulembe guno ogutudde n'obuyinza bwagwo omulembe gwaffe nga gumaze okukakasa omulembe gwaffe nga gumaze okukakasa nti kati ffenna juzi nabagambye nababuuziza ekibuuzo kye mutannaba kunziramu okusinziira ku judgment ezasooka ez'abakadaama ne bannayuganda abantu ba wansi ze baakola ku baana abali mu makomera ne judgment z'aba saabalamuzi n'abalamuzi b'ettiimu yonna nga bwe baatudde bakastodiyani b'amateeka judgment zaabwe okubanga zaafaanaganye n'ez'abakadaama ate ez'abakadaama nnungi nnyo okusinga ez'abalamuzi kubanga ez'abakadaama zaagayidinga bulungi nnyo byonna paka gye biggwera abaana bateebwe badde waka tebalina musango tebavunaanibwa mu kkooti eno oba mu eri tebalina musango bakadaama ne bakiggala basaabalamuzi ne bajja ne batuwa judgment ezitaliiko mitwe n'amagulu okitegedde naye ate ne mubatendereza waliwo abaabatendereza era saabalamuzi akoze omulimu ngwangwangwa ne mbagamba saabalamuzi ye problemu ya Uganda kati nga tumaze okukitegeera nti kati tuli ku mutendera gumu ne basaabalamuzi oba basaabalamuzi bali ku mutendera gumu ne basekadaama ne bakadaama
kiki kye tulina okukola mu ggwanga lyaffe ekyo kikukakasa nti omulembe gwaffe luli waaliwo gaapu mumanyi omutango gwe tusasudde okugatta gaapu eyo gye baali batulese okukomawo twetabule nabo tubeere nga tuli balamuzi omanyi gaapu eyo gye twava juzi mbadde nzija ngamba Katumba Wamala nga mugamba Katumba Wamala otomera yagenza okukiraba jjo ng'amaze okutomera ebimwa byonna byasiza bamugobye mu parliament genda gu budget gute gu balancing agenda gu budget talina kyakugukolera taguyinako omutwe n'amagulu Allen Kajina amutomeza naye nga ffe twabitegeera mu mwaka guwedde nga Katumba Wamala mugamba oluvannyuma lw'okuggala gaapu eyo eyaliwo ne tugikwata yonna ne tugigatta bweppu tokyayawula Kadama ku Ssaabalamuzi tokyayawula Bamugemereire ku Nakadama tokyayawula ASP Asimuwire mutabani wa Afande Katongole ne Abasi byakagaba kubanga nange ndi IGP tokyayawula Khalifa Aganaga kwa Oboya Amuriati bwalaba ku Khalifa Aganaga sekikowe za blessings za Khalifa mama nyabo za gift za coming za Kadam za Kawati za Khalifa Aganaga za gift to FDC mumanyi omutango gwe tusasudde okutuukaawo mumanyi omutango gwe tusasudde okutuukaawo nga omuntu omukisa FDC gwesigaza gwokka mu kifo erina gwa Khalifa Aganaga okimanyi nti olwaliro Khalifa Aganaga asobola okuba FDC ekigo kati senga Khalifa Aganaga ajana kati nadinawusinga FDC kati Khalifa Aganaga senga agenda ku kitebe ekirala kati n'agamba nabadde ndowooza FDC ina amakulu kati ndi NRM omanye kisobola gobera mu FDC kati Oboya Amuriati atugamba ki omanyi nti waliwo ekyo kigenza okubeerawo nga sente za kiyiridde omusaayi omusaayi gwa sente za tegununula mulembe gwa Afande Katongole Bafande Katongole bayiwa omusaayi ogwabwe ne baguzannyiramu omusaayi gwa sente za Franka gwe gununula Khalifa Aganaga okumujja mu boda okumufuula candidate ow'ebyafaayo mu FDC omulembe gwaffe gulondeddwa ulira Bible bwegamba Mukama waliwo ensi bwe mala bwoveri ku mulembe ogwa Adamu ne bannaaba gundi ababaali awo nojja mu mulembe gwa Nuwa bwamala ensi nebeerako abantu abo Nuwa be yali awonye nabo abantu abo bwe bamala abantu abo ne bazaala awo wakati awo waliwo omulembe emirembe gy'abantu bangi ogwabeera waawo ne gibeerawo nga giri dormant nga plani za Katonda teziyitamu bulungi okutuusa Katonda ngenda basomere gy'emirembe okutuuka ku mulembe ku Ibulayimu teyatondebwa butondebwa nga Adamu nti Katonda yabumba omuntu we n'amuteeka waawo n'amutandikirako ebintu bye yali ayagala okukola Ibulayimu yazaalwa nga abantu abalala alina bajjajjaabe emabega wa Ibulayimu waliwo abantu abalala naye abatasobola kukikola Katonda baataadiiringa nabo okutuuka ku Ibulayimu Katonda gwe yalonda n'agamba nti kati gwe ngendo kikola gwe ndowooza puliyambo kakati evuddeyo omulembe gwaffe gulondeddwa mu mirembe gyonna egiyise kyova olaba njagadde tusooke mu kitabo kino ekyaluberebera essuula 11 waliwo mutabani wa Nuwa baali bamuyita Seemu yawangaala emyaka 500 yazaala abaana n'awangaala emyaka 500 Seemu n'azaala Alupakusadi n'awangaala emyaka 4 mwegi
Alupakusadi n'azaala Sera. Sera n'awangaala emyaka 4 mu egi. Egyo emyaka emeka? 5, 4 ne 4. Egyo nno mirembe gye njogerako. Sera n'azaala Eberi. Eberi n'awangaala emyaka 4 mu 3. Eberi n'azaala Peregi. Peregi n'awangaala emyaka 209. Peregi n'azaala Lewo. Lewo n'awangaala emyaka 207. Lewo n'azaala Serugi. Serugi n'awangaala emyaka 2. Kakati Serugi bwamala n'azaala Nakoli. Nakoli ye jjajja wa Ibulayimu. Kati njagadde tuveeri nzije wano ku Nakoli. Nakoli jjajja wa Ibulayimu ali dormant ali awo. Tewali omulembe gwe teguyina kye gwakola. Nakoli n'azaala Teera. Teera ye taata wa Ibulayimu. Omulembe gwe ne gukomaawo. Naye waliwo omulembe ogwa Ibulayimu ogwavaako okutereeza Katonda bye yali ayagala n'olwaleero bye tuyimiriddeko. Nakoli si ye jjajja w'abakkiriza. Teera si ye jjajja w'abakkiriza. Ibulayimu ye jjajja w'abakkiriza. Kuba omulembe gwa Ibulayimu gwe gwakola ebyalema emirembe emirala. Omulembe gwa Ibulayimu gwakola ki? Awo we wali firimu. Katusooke ku ekyo kati. Essula 10 n'emu. Essula 10 n'amala emyaka 34 n'azaala Peregi. Eberi n'awangaala bwe yamala okuzaala Peregi emyaka 403 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Peregi n'amala emyaka 3 n'azaala Leewo. Peregi n'awangaala bwe yamala okuzaala Leewo emyaka 29 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Leewo n'amala emyaka 32 n'azaala Serugi. Leewo n'awangaala bwe yamala okuzaala Serugi emyaka 27 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Serugi n'amala emyaka 3 n'azaala Nakoli. Serugi n'awangaala. Bayibuli ekubuulira ne we yasooka okufunira omwana omubereberye. Edda omuntu ng'afuna omwana we firstborn nga wa myaka 3. Kati omuntu afuna firstborn nga wa myaka 11. Ekyo omanyi kwe kiva? Ekibi kikuze. Ekibi gye kikoma okukula okirabiraawo. Abantu kuzaala yafuna firstborn nga wa myaka gigenda gwe. Gaala bwe yamala okuzaala Nakoli emyaka 2 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nakoli n'amala emyaka 29 n'azaala Teera. Nakoli n'awangaala bwe yamala okuzaala Teera emyaka 1019 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Teera n'amala emyaka 7 n'azaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Era kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera yazaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Kalani n'azaala Lutti. Kalani n'afiira awali kitaawe mu nsi mwe yazaalirwa mu Uli y'ensi ey'Abakaludaaya. Ne Ibulaamu ne Nakoli ne beewasiza abakazi. Omukazi wa Ibulaamu erinnya lye Salaayi, n'omukazi wa Nakoli erinnya lye Mirika, omwana wa Kalani ye kitaawe wa Mirika era kitaawe wa Isika. Era Salaayi yali mugumba, teyalina mwana. Teera n'atwala Ibulaamu omwana we ne Lutti omwana wa Kalani omuzzukulu we ne Salaayi muka mwana we omukazi w'omwana we Ibulaamu. Ne bavaayo nabo mu Uli y'ensi ey'Abakaludaaya okuyingira mu nsi ya Kanani ne batuuka e Kalani ne batuula eyo. N'ennaku za Teera zaali emyaka 25. Teera n'afiira mu Kalani. Essula 12. Omulembe emirembe gyo giwulira egize gitambula. Bwe bava mu Uli ne batambula enjiri eyo. Pastor Lewis Rubongoya, Secretary General wa NUP, yagibuulirako mu ggwanga lya America nti Karan is not Kanani. Teera basimbulako ebigere ne batandika okunoonya mu kifo ky'okugenda e Kanani ne bastaginga e Kalani
ne babeere Karani ne babeeraawo naye ng'okuyitibwa kwali Kanani era Ibulayimu ye yasituka n'asoolooba n'ava Karani n'agenda Kanani. Eyo si yenjiri gyenziza okubuulirako eya Harani ne Kanani. Si gyenziza okubuulirako naye nga njijjukira nga Honorable Lewis Rubongoya yagibuulira mu ggwanga lya America. Harani is not Kanani. Ibulayimu Katonda amulonda mu mirembe egyo gyonna nga bw'ogiwulidde. Kati tugenze mu ssuula ye-12. Omulembe gwaffe guli ki eri Uganda? Omulembe gwaffe guli ki eri abaana baffe? Omulembe gwaffe gukole ki? Omulembe gwaffe guyina okusituka ne gugenda ne gutuuka abalala we bataatuuka. Bwe tuba baakubaako kye tukola tuteekwa okusituka okweyongerayo. Nabagambye Uganda erina fertile land mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Bannayuganda ne baliidaazi baffe ab'enkyukakyuka weewaawo bwe twagala Museveni ogwa mu wiiki emu okuva kati agwa. I repeat, nga waliwo eno judgment ya Supreme Court opposition bonna bwe babaddala nga baddala tuve mu biki nga baddala kati tebalina era obalaba batambula bokka ne Masakaruwa batambula bokka bwe baddeno kubanga bahayipinga maanyi gaabwe. Bahayipinga maanyi gaabwe ag'ebyobufuzi kino baagala kizannya mu byabufuzi. NUP ye yasitudde abantu b'abantu ne batwala mu kooti naye era neera kikyabulamu musitule bannayuganda bonna wamu nti Museveni adifayinze ssemateeka, Museveni adifayinze judgment. Tukyali kwaba abaliyo naye waliwo abaabulira ddala. Waliwo ba John Bosco Kibalama be tutamanyi gye bali. Be tutaddangamu kuwulirizaako badda muliro we wa Kiseka. Museveni gwe yagamba nti mulina ne poliisi negamba ffe tumukuta akawungezi k'olwaleero ffe tumulina aliwa. Ene sawa ya kujja maaso ku kalulu 2021 tuteeke ku kino ekiriwo kati Museveni adifayinze judgment. Waliwo abantu abattibwa ne judgment agidifayinze abalala bali mu kkomera abalala tebalabikangako. Ffe tuwe ennaku 3 oba wiiki emu nga abasibe bateereddwa nga batalabikako nga nabo bateereddwa bw'aba agaanye aveeko. Kati gwe okirabanga ekyokusaaga gwe ekyo bwenkyogero ojja kujja wano ogambe oyo omwana akuba akalulu ate nga saawa tusomesa kalulu. Omukulembeze taviirako mu kalulu kokka naddala omukulembeze omubi. Omukulembeze avaako ng'afudde nga bukedde ku makya ng'afudde. Omukulembeze avaako nga bannansi bamukooye olunaku lwonna lwe baagala omuggyako. Museveni yakwata mundu eggulo lwe yaserebulatinze yakwata mundu n'alumba gavumenti eriwo mu mateeka n'agikuba. Yagijjako mu 86 omwaka ogwali ogw'okuddamu okulonda. Omwaka ogwali ogw'okuddamu okulonda Museveni lwaki teyagumiikiriza n'agenda mu protest vote. Siwakanya kulonda naye nkulaga omuwaatu oguliwo. Kati gwe bw'ogaana Museveni olw'okuba yakimanyi agenda bateerawo insecurity abatema ebijambiya ayokya amasomero alumbe poliisi agikube tubeere mu fiya ng'eno endwadde zitambula obutimba bw'ensiri ababaka aba NUP bennyini be bali mu kubugaba obulimu endwadde obutimba obulimu endwadde aba NUP be babugaba okuva mu sitowa za Museveni. Njagala kiyagaave yatubulira obutimba yabusuubulawa yabugula mu nsi ki akakasa atya nti bulamu yabujjawa atubuulire kiyaga obutimba obwo yabujjeewa. Gavumenti si yabumuwadde. Obutimba bwa gavumenti tetwabubaawo ninga kodda. Alina nkolagana ki ne gavumenti?
Museveni alina omuwaatu ogu gwakubalemesa kalulu. Naye nze mbuuza, senga kituka nga Museveni atemyetemye poliisi nga waliwo Museveni agenda creating obuyeekera mu Uganda gw'okiyita kyakusaaga, genda obuuza ab'eggulu. Genda obuuza abanozana, genda obuuze Northern Uganda Museveni bwe yagiteerawo kkoni n'abakuba n'abateeka mu kampu. Obuyinza twabukwata ne tubujja ku Museveni ne tubumujjako, naye tutudde nabo tetunaba bukozesa. Musituke tukozesa obuyinza bwaffe. Wulira, nkulaga emirembe awo gyonna egyafa. Bayibuli egamba Nakoli n'afa, Tera n'afa, Nakoli n'afa, nga tewali kirala kibwogeddwako kusinga kaawo. Naye wulira omulembe chosen generation. Wulira essula ye 12. Awo Mukama n'agamba Ibulamu nti va mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga. Nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe. Nange naabawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze, ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biweerwa omukisa. Owulidde ng'emirembe gyonna gimaze oyitawo, Katonda yalondayo omulembe, yalondayo omuntu omu Ibulayimu n'amugamba bw'ati, kati okuyita mu ggwe Uganda ngenda giwanga omukisa kuyita mu ggwe. Ibulayimu nkugambye, bw'osoma Ibulayimu n'owulira n'ebimwogerwako oyinza okuwuza nti Ibulayimu ye teyazaalwa, yatondebwa butondebwa bw'ati nga Adamu nedda. Naye mulayinejji ya Ibulayimu waliyo, emabega wa Ibulayimu waliyo abalala naye tebaboogerako. Omulembe gwaffe guyinza okubuutikira emirembe gyonna nga Uganda eweereddwa omukisa okuyita muffe mu mulembe gwaffe, naye omulembe ogwo tuyina kugugira gutya. Kye tuyina okukola kiri bwe kiti, tutambule tugende abalala we bataatuuka. Tukole ebyalema abalala okukola. Ibulayimu va wano tambula ogende gye ndikulaga, waliwo kye ngenda okukola ng'abantu bonna mbawa omukisa kuyita mu ggwe. Abaana baffe bali mu kuttibwa, education yetta abaana baffe. Waliwo ekintu ekibeera ennaku ezo najja ne mbabuulira olunaku Ebeni lwe yagamba twali tunyumya ku school fees awo ne mama we ng'awulira. Bwe twavaako ne wayitawo akaseera, wayitawo ndowooza ennaku nga 2. N'agamba maama we, naye mami omanyi nze sijja kuzaala baana bangi. Ngenda zaala omwana wange ogwo, ngenda kuwasa omukazi wange, ole omwana yakedde okuwasa oli, ngenda kuwasa mukazi wange nzaale omwana ogwo mutwale ku ssomero, nkubire eddadi wange ampeereze ssente, nsasula ssente za mwana ogwo, nze sirina gafa na fees. Mujjukira nga nkibabuulira. Maama we bwe yaŋŋamba ne nfuna obudde ne ntuula ne Ebeni ne munnyonnyola. Mugamba Ebeni, ebintu bwe bito si bwe bitambula. Nze nsomesa ggwe, sigenda kusomesa mwana wo. Ggwe olina osomesa omwana wo. Ate ebiseera by'onoobeeramu ng'osomesa omwana wo ojja kuba olina okundabira, kuba nja kuba nfuuse jjajja mukadde nze ne maama wo. Ng'era tuli wuwo nga watutwala tuli mu nnyumba yo, otulabirira. Kati ebyo bituukako olina kusoma. N'osoma bulungi nnyo, n'okola n'ofuna ssente zo, n'ontwala ne maama wo, n'otuteeka ewuwo, n'otulabirira ate nga bw'ojjanjaba n'abaana bo, nga bw'olabirira n'abaana bo, naye nga bwe nkusaba ssente ng'ozimpa. Ne ndowooza nti bikomye awo. Ennaku ezo yabadde azannya ne banne. N'amaliriza n'abagamba, bannaaye omuzannyo gukomye, nze ngenze kusoma. Nti n'abagamba nedda nnina okusoma. Enkya wano ddali agenda kufuuka jjajja mukadde nga nze nnyina omuwa ssente. Bwe siisome ssente ngenda zijjawa. N'agamba mundeke. Okuzannya n'akukomya n'agenda akola homework. Kati banne ne bamubuuza, maama we yabadde maama we n'abuuza, omwana ekintu kinayogedde kyaki? Omwana agambye eki? Kati maama we n'ajjukira lwe nayogera naye ku ssimu. N'ajjukira lwe nayogera naye ku ssimu nga mugamba nti tugenda kufuuka bajjajja mukadde nga gwatulabirira. Omwana kyamukwata mu bwongo
era kati akimanyi nti sinze nyina mwe baana mwe waliwo wano mwe baana mwe waliwo wana abantu nga maama waate yalabirira omwana wo waliwo wana abazadde ng'omuzadde yabonaabona n'omwana omwana n'ogenda ozaala n'oleeta omuzzukulu n'omuwa maama we yakuweerera kati yaweerera n'omwana wo mwe bazadde mwe temuddamu kuweerera bazzukulu bammwe temuddamu kuweerera bazzukulu bammwe mukwate abazzukulu mubaddize bazadde baabwe omuzadde bw'aba taweeredde mwana nze mpeera nti omwana wa Ebeni ekyo nakigana ne Ebeni nakimubuulirira wera kati akimanyi yagambe naye kaŋŋende nsoma ebitabo kubanga wano enkyono omusajja engeri gye mulaba atandise ofuuka jjajja mukadde nyina omulabirira ate kati nina kusoma okitegedde omwana ky'omuteekamu kyabe akikwata kati e Uganda Museveni atta education y'abaana tukuze ebyana ng'ebyana tebirina makulu kati omwana alitegeera atya nti avudde ku mutendera gwa primary ayingidde secondary ekyo ekintu nkiweze mugambe bazadde b'abaana baweereze ssente bw'aba omwana yamuleeta mu kyalo ng'ali Kampala aleete ssente z'omwana ifuno nti muddize omwana we tukoye wano mumenya muti abazadde ng'abazadde baabonaabona nammwe ate babonebone n'abazzukulu kati mugenda okunkyawa nedda bakuddiza omwana wazaala waaki bakuddiza omwana n'osanga omukyala kati waliwo wano abakyala nga aweerera abaana n'abazzukulu nedda ate ffe batata bane buli asabira ffe abasajja tuli bagumu ate ffe tulwanye n'enseno naye ekintu ekiwangula abasajja kiri eki fiizi banaye ekisajja bakiyita fiizi ekyo kyo bwe tukiraba giba misinde waakiri oyimirirawo nga drone ya Museveni ekukimye awo oyimirirawo n'olwana n'abantu ne bakuyambako wano juzani Serunjoji ow'eddembe drone zabadde zimukimye nga bagala muwamba yayimiridde mu drone n'agaana okuvawo abantu ne bamuyambako naye ku fiizi bannanga odduka emisinde Gilbert Bukenya yadduka fiizi Gilbert Bukenya okusasula fiizi omala mukwata ddokooli Vice President Professor Mulamba yasoma naye fiizi banaye mwe tuveeyo eyo nzizeeyo wali abaana baffe basobola okuweebwa omukisa okuyita mu ffe senga Mukama agamba Ibulayimu bw'okola ky'olina okukola abaana bo baakuweebwa omukisa okuyita mu ggwe n'ensi yonna yakuweebwa omukisa okuyita mu ggwe omulembe gwa Ibulayimu gufuuka turning point y'ensi yonna ku Ibulayimu omu bw'ati tuweebwa omukisa okuyita mu Ibulayimu ebika byonna eby'ensi binaaweebwanga omukisa okuyita mu ggwe kati nkufudde mukisa omulembe gwaffe Mukama ayinza okugufuula omukisa eri emirembe gyonna egirituddirira bwe tutuula obutuuzi ne tutakozesa kye tulina bannange kambabuulire gavumenti etutya weewaawo mu Mukama waffe mbabuulire ekiri eyo Museveni atutya Museveni yatunulira olunaku lwe batwala omulambo gwa Segirinya okugujja ku kitebe kya Nuupu simanyi okugutwalawa n'alaba ekyali mu kkubo eryo senga tukwasa amakubo gonna ag'omu Kampala style eyo njagala ombuulire Museveni azzaako ki Museveni azzaako ki essaawa zino eno yessaawa entuufu ey'okugwira Museveni abapoliisi tebannazza baana ku masomero owa poliisi ne bw'ogatta omusaala gwafuna omwaka mulamba taweerera mwana ku ssomero lirimu magezi owa poliisi nga takutte baboodabooda kubabbako ssente omusaala gwafuna omwaka n'omuwa omusaala gwa myaka 2 tasobola weerera mwana ku ssomero taamu emu UPDF bali awo abaana baabwe bakyatudde waka abaana tebalina ngatto osaaga abaana baba UPDF tebannadda ku ssomero tebalina nsawo owa UPDF kapiteeni talina mutwalo gumu mu 12,000 ali ku ddaala lya meja talina mutwalo gumu mu 12,000 kuza baana ku ssomero abaana baba UPDF basomera ku bonna basome bonna bakone
bakazi baba mulaba wa UPDF kwe kubasasi mu mutwe simanyi mbono ayingini ya brigade simanyi yekube sasi mu mutwe nedda mukazi we yakizudde nti mukazi wa yagalo wa boda n'olubuto lwayina lwa boda naye ngo omusajja mu majengo omusanga wano captain major lieutenant mukazi we olubuto lwayina n'omwana agenda okudda ko luno olubuto naye era mwana wa boda naye besasi mu mutwe. Abo opposition bwe muba abatuufu mwenna mwegatta abantu wamu mutubuulire ekiddako. Museveni adefines court egani court tekyalina buyinza, parliament yakitugambye tekyalina buyinza, kati kisigaddewa mu bannayuganda mmwe mutuule mutubuulire nti Museveni tukuwadde ennaku 3 ng'abasibe bonna bali bweru ne be tutalabangako tubeetaaga bwe kiggwako nga tobatadde vaako wewa wajja vaako. Museveni yagambye aba M23 bateeke wansi emmundu tebaleeta bizibu ekintu kinene n'abagamba ceasefire era emmundu Congo Museveni adduse mu lutalo ne M23 teka wabiri naye jjukira America yejjeeyo abaayo bonna ensi ez'abazungu zijjeeyo abaabwe bonna lwaki babajjayo teka wabiri. Waliwo omulembe emirembe gyonna tegisobola kuyita bwe gityo. Omulembe gwaffe teguyina kuyita ng'omulembe gwa Semwogerere bwe yatuuka e Harani n'atuula e Harani eyali agende Kanani n'atuula e Harani eyali president n'alayira nga minisita. Era waliwo abafube ennyo okutulaga nti tusigale Harani nga Semwogerere Nakoli simanyi Teera bwe yasigala e Harani. Naye omulembe gwaffe guteekwa okuva e Harani ne gweyongerayo ne gugende Kanani kubanga okuyitibwa kwaffe kuli Kanani. Bw'oba oyagala okubeera omukisa abaana bo baweebwa omukisa okuyita mu ggwe ennaku zonna ez'obulamu bwabwe oyina kubanga osenze Kanani so si Harani. Kati Semwogerere yali wa kitiibwa nnyo ate munnange Semwogerere minisita wa internal affairs mu ggwanga era nga musajja mugundiivu nnyo mu byobufuzi kati akola ne Museveni. Kati bali batya ennaku ezo nga yakamala okufa oba tugenda okuddamu owuli ate nga nabireeta mu security alert ababbi abatannategeerekeka bazze wa Semwogerere ne bamenya ennyumba bamenye kabada ne bagenda mu kisenge kyesimanyi mu kabada ebaddemu ebitabo bye biyitirivu byonna ne bakuuliita nabyo era Semwogerere bwe bamenye tebatuuta ekintu kyonna okuggyako ebitabo ne fayiro ezabaddewo kubanga yakoma Harani teyatuuka Kanani. Kati wa Semwogerere tewakyaliyo omuntu yenna gweyogera. Nkugambye Bayibuli teyina kyamaanyi kyeyogera ku bajjajja oba ku bazadde ba Ibulayimu. Naye Ibulayimu ye yafuuka ensonga. Oyinza n'okulowooza nti ensi etandikira ku Ibulayimu. Emirembe gyonna egiri emabega wa Ibulayimu. Poteya. Naye Ibulayimu olw'okuba ye yasoolooba n'ayingira mu kirala Bayibuli egambye n'olwaleero bw'oba ofuna omukisa ogufuna kuyita mu ye. Mukama ayinza okufuula omulembe gwaffe n'agufuula omukisa ne guva mu kubeera obubeezi omulembe ne gwogerwangako ebbanga lyonna eri Uganda ne baweebwa omukisa okuyita muffe mu mulembe guno senga tununula Uganda. Kati ffe senga tutuuke Kanani bwe paba ebisigadde byonna naye ate bwe mugaana omulembe gwammwe gusobola okufuuka ogwa Nakoli oba ogwa Teera tata wa Ibulayimu jjajja wa Ibulayimu ne gutabaako kye gujjukirwako. Harani si ye Kanani, tugenda Kanani, tutambule tugende Kanani. Babaana b'abaana baffe abali mu ntumbwe zaffe ne mu ntumbwe z'abaana b'abaana baffe bali weebwa omukisa okusinziira ku mulembe gwaffe bwe gugenda okukwatamu ebintu. Omulembe gwaffe gwe gulondeddwa okikola. Eyo judgment yatambudde ensi yonna
ensi yonna ekimanyi nti Museveni adifayinze enkola y'amateeka. Ensi yonna ekimanyi nti abantu basibiddwa obwereere. Ensi yonna ekimanyi nti abantu battibwa. Kati Museveni naffe tuteekewo paralelo gundi bw'agamba nti mukole kino ffe tugambe kola kino. Museveni tumuweeko ebyokukola mu nnaku 3 ng'abasibe bateereddwa. Teri kudda mu kooti, teri kuddayo kunona judgment ndala. Taabasibe mu nnaku 3 gaana vaako. Bwe tutatesting maanyi gaffe tetujja kumanya kye tusobola kukola na kye tutasobola kukola. Ate tetujja mmujjako nga tugoberera byakola. Tujja mmujjako nga tugoberera bye tukola. Tuteekwa kale bwe tuba bakutuuka mu kalulu tutuuke mu kalulu nga tumaze omukuba akabedo kakakanye. Nkugambye agenda badaivatingira mu kukuba abaserikale kigenda okukuba abapoliisi amasasi. Polisi bagenda otandika abapoliisi temuddamu kutuula mu polisi munda abantu 3-4. Nkiddamu abapoliisi lulinna bawa formula obudde bwe buwungeera kabube misana mubeereko abantu 3 abali mu nsonda za sumbuusa nga station eri wali oba gundi post eri wali wabeereyo abantu abalala 3 mu nsonda za sumbuusa. Kubanga bwe mutuulamu eyo format buli omu aba akuuma munne ate mwenna nga amaaso gali wali nti omuzigu bw'ajja n'ayingira wali munda. Mu abasatu abali ebweru mu nsonda za sumbuusa mwenna emmundu zitunula wali. Mujja kulaba bwe mutaakubeka ndiha amasasi teeka waabiri. Naye mudde mu kukwana abasibe muleeta abawala ne mubakwatira obwereere mwenna ne mwekomeka mu kapositi awo ne mutandika okwana abawala. Mudde mukwana abawala bagenda bakuba temukuba ku simu yange. Mukama abawo omukisa. Enkya tujja kubeera n'amasimu. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa era abanjagalire. Omulembe gwaffe gwe guyitiddwa okukikola. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukubaza olunaku lwaleero Mukama n'olw'ekigambo kye kiramu. Omulembe gwaffe Mukama tetutuula Harani tugenda Kanani. Waliwo abafunye comfortability e Harani nga balowooza wetulaga. Ffe Mukama tuvaawo tugenda Kanani. Lwaki? Twagala okubeera omukisa eri Uganda. Twagala okubeera ekijjukizo eri Uganda. Ffe tulibeera bajjajja babakkiriza b'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Okuyita mu ffe Uganda ne region yonna ne Africa baliweebwa omukisa olw'okuba twasituka ne tugenda e Kanani nga tuva e Harani mu linnya lya Yesu. Omulembe gwaffe si gwa tteera. Omulembe gwaffe si gwa nakoli nedda Mukama. Omulembe gwaffe gwe mulembe ogutandika omukisa ogusaasaanira ensi yonna na buli kika kyonna mu linnya lya Yesu. Oyo yenna anaatusabiranga omukisa anaagufuna. Oyo yenna anaatukolimiranga onoomukolimiranga. Anaalwana naffe onoolwana naye. Kubanga ffe be bali be baayogerako okutwala Kanani wa Uganda mu linnya lya Yesu. Sabidde abalwadde, sabidde abanyigirizibwa, sabidde abali obubi, waliwo abeeraliikirira, waliwo ababanjibwa, waliwo abaliira ku nsiko, waliwo abatamanyi kiddako, waliwo abali ku ndiri, waliwo abali ku oxygeni. Buli omu Mukama musinkane nga bwakwetaaga kuba gwe ekyokuddamu gye tuli. Mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda n'okusakirwa kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisaabawo omukisa Mukama abanjagalye tusinkane enkya amasimu gyegali mubeere bulungi mweraba kubanga ebiganye tujja bitereeza enkya nja kuba steady mweraba.